This is Faadi TV UG. Subscribe. Faadi TV UG basiti mwena mbaniza akaseera kano ku Faadi TV UG enjayiro ngenda kusaba osubscribing mwebalije mutusizaako engalo emirimu olunaku olwaliro genyingidde onagera gacha gakwatagana ku Pastor Bugingo jjukira olunaku olw'eggulo abaana bali ku mukutu gwa Twitter abadde basasanya ekifaananyi mbwe ekiraga omusawo Omuganda mbu yakola ki Eyalooga Pastor Bugingo byongedde okulanda Pastor Monda avuddeyo n'abaako byayogero naye agambye yeewunyiza nnyo kubanga Suzan Makula mukyala Pastor Mulogo naye amazima bino ebisimanyi waje binaggwera Pastor Bugingo yawasa omukyala no Suzan Makula naye alingange yawasa oba omukyala ayagala okumuswaza obuswaza asule n'ekyaki yonna agisaanyeewo Suzan Makula alinganga gwe baatuma obutumi nga azze kusaanyaawo Pastor Bugingo sikulimba gamazima nzi byongedde okuntabula lwakuba kino ekifaananyi abaana kibatambuza ku social media ku Twitter nda ku Twitter bakisasanyiza nnyo ku Twitter okwo ekifaananyi kino ekiraga mbu ye musawo Omuganda mbu era bamuyita nku nnyingi mbu Eyalooga Pastor Bugingo mbu era yamuwa mbu yamutuma embuzi n'agisala kati embuzi eyo mbu n'alembeka omusaayi kati omusaayi ogwo mbu n'aguteeka mu kicupa mbu gwagulira Pastor Bugingo mbu byokulya kussa ne mu kyayi gw'abagenda okumuwa simanyi waje binaggwera naye nga byongedde okulanda Pastor Monda avudde n'ategeeza nti ono omukyala Suzan Makula Bugingo gwe wafuna omupya kiki ekimutambulira ku mukyala we tebaatuma mutume nga azze kusula busuuzi jjukira olunaku olw'eggulo bapasita abasinga bavudde ne bagamba nti kyakya Pastor Bugingo esusemu nnyo obulipo bungi atiko bangi badde bagiwummuzaamu kuba sinakindi n'eggalwa omusajja wa Katonda odde otya notandika okukolakola ebintu ebyo ebyekisiru nodda mu kuvuma omuntu ate ng'omuvumiramu ki mu ndiga zo byabadde bisaasaanya ebyokulabikanga nga bapasita abasinga basaba gavumenti ebeeko kyekola atisiko egale kyakya Pastor Bugingo atisiko oba ewummuzibwemu kwebere nga tekyakola kubanga esussemu nnyo emizigobano mingi nnyo egitambulirako kyakya Pastor Bugingo naye ebyo tebinnaba kulabikanga bitegeerekeka ebyokugiggala naye nga kati essaawa zisinga okutambula ennyo kya musawo Omuganda omusawo Omuganda onafuuse omusawo Omuganda omusawo Omuganda afuuse omusawo Omuganda simanyi wa abaana bano gye bajja ekifaananyi kino okutandika okisaasanya ku Twitter simanyi wa gye baakijje oba ani yakifunye oyo simanyi ye ekifaananyi kino gye basaasanya kituufu oba nedda kubanga abantu abasinga batandise okukireetera okulabikanga ng'ekituufu era olunaku lwaleero Pastor Jessica Kayanja avuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'apostingayo n'agamba Bannayuganda mwebale ndowooza mutegedde ekituufu kye nabagambye mwenna nti omukyala oyo Mulogo Eyalooga Pastor Bugingo olaba n'omusawo Omuganda naye yavuddeyo ne basobola okulabika nga bamuleeta mu lujjudde ne bamulaga abantu nti Eyalooga Pastor Bugingo omusawo Omuganda Suzan Makula gwe yakozesa okulabika nga alooga Pastor Bugingo Jessica Kayanja avuddeyo naku olwo zibadde ssaawa nga emu ey'okumakya n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'awandiikayo n'agamba nti ndowooza mulabye amazima mulabye nza kye nabagamba kituufu omukyala oyo Eyalooga Pastor Bugingo era Suzan Makula gundi Jessica Kayanja ategeezezza nti Pastor Bugingo atanaba kufuna mukyala oyo Suzan Makula ebintu byali bitambula bulungi naye okuva lwe yamufuna ne bagenda samanga mu kukyala buvuyo bokka bwe butambulira ku side ya Pastor Bugingo era Jessica Kayanja ategeeza nti no Pastor Bugingo tamulinaako buzibu wadde n'akamu naye omukyala we Suzan Makula oyo asusse nnyo engeri yayingiramu amaka ga munno ago najja n'abawula ate nga baali bavudde wala ne beezimba bagambye Suzan Makula ajja kukakanira ng'ali mu maziga ajja ku endingira mu tears era ne Pastor Bugingo ayinza omumetera okulabika ng'agwa ekigo Jessica Kayanja ategeeza nti Suzan Makula ayinza okuba basindika na musindike abasumba abalala nga yajja kusaanyawo kyakya Pastor Bugingo kuba obuvuyo bungi nnyo bumutambulirako abasinga bagamba yali malaaya abasinga bagamba yali yeetunda Suzan Makula ndewe nakutegereka bulungi nnyo naye nga bikyatambula nnyo wali ku mukutu ogwa Twitter kugambye simanyi waje binaggwera nja kusaba osubscribing Faadi TV UG yakwanengera okubaza updates Jessica Kayanja bw'ati avuddeyo n'ayogera ku by'omusawo Omuganda ogwalumiriza okuba mbu yaloganye Pastor Bugingo Suzan Makula gwe yakozesa simanyi waje binaggwera eby'abantu bano nina kusaba osubscribing ate sikalenga outfollowing Faadi TV UG tuba n'amawulire agatambula tuba n'ebintu ebitrendinga byokka
bituwa nabyo nga tubitambuza na ku Faali TV iyo je kyolina okukola ku subscribinga ate ngenda kusaba video eno ogiwe like ojja kuba tomisinga updates zona nsonga za Suzan Makula kusane Pastor Jessica Kanja kusane Pastor Bugingo nsonga za Musawo Omuganda jajagalaba abasinga bana kututa batekeza no Musawo Omuganda bamuyita jajjanku nyingi embe jajjanku nyingi omusajja oyo asanga bali bitundu by'ensangi kumpi n'ekyengera ndowooza osajjizaawo ensangi ombwera Suzan Makula mbwe yagenda n'amutuma embuzi n'agisala n'agirembekamu omusaayi n'akuteeka mu cupa mbu n'aguwa Suzan Makula mbwe abeere ng'aguyiraani Bugingo byokulya byamuwa mbwe ajja kusobola nga amukwasaganya ajja kulabika nga amutambuliza ku ntulize n'okuba yatera okwawukana nani ne mukyala we Bugingo. Faali TV gye musubscribinga ajja kuba n'engeri okubinoonyerezaako manye updates ezinaba zitambudde naye nga si byangu simanyi waje binaggwera bapasita bafuuse bapasita ensangi zino abasajja ba Katonda bafuuse abasajja ba Katonda buli omu akasukira munne tumetinge mu vidiyo eddako mweraba.